obunkenke nga baaza amaka ga Charles Twine eyali omwogezi wa CID. Mukyala we bamubuulidde gye bamututte ate nga munnange bino birimu Lumbuye ne Kakwenza. Munnange eyasasulira okutta Joan Kagezi 2015 ategeerekese. Makerere Kavule security yabadde y'amaanyi ku lunaku olwokubiri era munnange newankubadde kyabadde bwe kityo naye tekyalubidde Bobi Wine n'abakulembeze ba NUP abalala okubeera nga bakuba olukuŋŋaana era nga ba MP 7 mulambirira bwe batyo basaze eddiiro ne bayingira ekibiina ekya NUP. General Museveni atenderezza ababaka ba palamenti olw'okumuyamba okuyisaawo etteeka lya UPDF erigenda okukaliga ba civilians mu kkooti z'amagye. Ate Francis Babu ategeezezza nga wataliiwo musango gwonna oba kikyamu kyonna muntu kwambala kakofiira kamyufu aka ekibiina ekya NUP oba oliawo n'okwambala ebyambalo by'amagye. Kakati munnange Madyobole looya Mudyobole eyakwatibwa gye buvuddeko ate naye munnange ali ku misango egy'okukola ebikolwa oba okwetaba mu bikolwa eby'amagye. Kulamusizaako gwe nampuliriza wano ku Uganda at large nga bulijjo mu mikwesese gye ndi nnyo. Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ku Kasozi Jjanyi ku Kyaki Entebbe Road. Apartments omuli buli kimu bwetuuka e Kajjansi Namulanda oba Kitende kuba bukubi ku ssimu eya Hillside View Apartments oba gamba omuntu yenna abaali awo akutwale ku Hillside View Apartments. Eno ne munnange amasannyalaze tegavaako kati amasannyalaze kyafuuka kugamba omuntu agalina nga tegavaako kati aba alina okwewaana wange tegavaako kuba Uganda tebeere amasannyalaze okukosa munnange ne wifi weeri nnyo ate ne transport kolona wonna wooli ku Hillside View Apartments. Maintenance Palace aba Maintenance Palace bano balina solar systems ez'omulembe, balina ebyamasannyalaze byonna, balina ebyamazzi byonna okukosa ne ttiimu ey'abakugu esobola okuyambako okubinstallinga. Bano nakugamba nti balina solar systems. Oyagala pump ekozesa solar, oyagala heater, water heater ukinaabira ekozesa solar, oyagala mataala gakozesa solar nga gejjako gokka nga bukedde ate ne geeteekako nga buzibye. CCTV cameras ezikozesa solar zonna bazirina. Timo Property Consultants Limited, aba Timo Property Consultants Limited bano basaale nnyo mu kutunda n'okugula ettaka mu kuzimba awamu n'okuguza ennyumba eziwedde bazirina. Balina graders ezisobola okusenda ettaka n'okukola emirimu munnange egikwatagana ku by'ettaka ng'okupunta, ogoba ku byapa, okuba pulaani z'ennyumba. Okay munnange abo tubategedde era nga bwe ayagala ennamba zaabwe oba ku mutimbagano osobola okugendayo gwe n'owandiikamu, wandiikamu Hillside View Apartments, wandiikamu Maintenance Palace, wandiikamu Timo Property Consultants Limited, byonna ojja kuba munnange obifuna butereevu. Kakati munnange Charles Twine ono jjukira nti yabuzibwawo n'atwalibwa mu ngeri etategeerekera famire ye badde eraajana. Naye wetwogerera famire ye tekyasobola kubuuza nti oba ali luddawa kubanga oludde bamaze okubeera nga bategeera ate bamulabyeko nako. Kuba bamututteeko okukola search nga bagenda okusaakinga okulaba biki ebiriyo. Naye nga ensonda zitugamba nti security katusuubire nti si ya bicupuli kubanga General Museveni bamanyi okumuwa alipooti ez'ebicupuli. Kakati munnange kigambibwa okuba nti okukwatibwa kwa Charles Twine ex-spokesperson oba eyali ayogerera CID, yali omwogezi wa CID, okukwatibwa kwe bagamba nti kulimu okukwatagana kwe ne Kakwenza ate ne Lumbuye. Kakati munnange amaka ge beegatyo bagenze ne bagaaza ne bafuukuuza buli kimu. Bagamba nti abasajja bwe bajja okwaza buli kye bagwako ekyapa nga bakitwala, bwe bagwa ku ssente nga bazitwala, byonna biba bisibiti. Lwaki obeera n'ekyapa nga babitwala?
naye batwala bya bonna oba batwala byabamu ekyo munnange nakyo kiri awo. Kakati munnange amawulire be gati nga gongera okubeera nga gavaayo getutannaba kubeera nga twakasiza ddala kubanga byonna bikyali bya mu nkuubo nti ono bwe twogerako former CID spokesperson Charles Twine nti okusinziira ku biriwo kigambibwa okuba nti abadde mbu alina engeri gy'apepeeyamu ne Kakwenza okukozesa ne buloga Lombuye. Kakati bagamba nti Twine ono kigambibwa okuba nti mu mikono gyali egy'aba security nti bwe batyo bazze bamulinnya akagere era nti waliwo information emulinkinga okubeera nti nno abadde agaba information ebadde eyo amakulu ennyo obaolyawo mu gavumenti naye kati wakyali kyamakulu nnyo kubanga abantu baba tulugunya misana ettaka ly'abantu balibba misana nga tulaba kati wakyaliwo ki awo. Kakati munnange okusinziira ku galiwo nti ensonga z'okubeera ne Kakwenza obanga bakukuta ne Kakwenza ne Lombuye mbu sijja kukulimba nti ngenda kugamba nti kituufu wabula nkugambye nti mbu. Kakati nga bwe kugambye era tugenda kuba tukyayongera okubeera nga tubitegeera tukyanyonyogera ensonda zitubuulire. Kigambibwa okuba nti Twine Kakwenza yagenda n'asharinga ekifaananyi ka vidiyo nga ali ne Twine era mbu n'amusuubiza okuba nti agenda kukata simanyi lwaki yali ayagala akate. Ensonda bwe zigamba Twine bw'atyo munnange ne yeegayirira mbu Kakwenza aleme kubeera nti nno akikola era n'amunnyonnyola nti munnange bw'okikola kitegeeza mwezi gyako ogwo wagenda kuba wafudde kati ng'omulimu gwange gwe nnina ku palamenti okusinziira ku nsonda. Era newankubadde bo bagamba nti yalina okumuwa ssente kyensuubira okuba nti oba si kituufu lwaki yalina ate okusasula olyamu blackmailinga ti Kakwenza yali abamu blackmailinga naye nga bwe nkugambye nti byonna bikyali awo tukyayongera okubeera nga tutegeera kubanga jjukira nti mu kukwatibwa kwa Ssebuufu eri Twine bagamba nti bino birina akakwate ku byakwatisa ba Akireewu ate era nga era bagamba nti baakuba munnamawulire ne basimanya biki tejje emisango egyamukwasa newankubadde eri baamuyisayo buyisa. Kakati munnange ne ku nsonga ya Twine tukyali awo era ensonda ezimu zigamba nti Twine era nga ayogerezeganya ne Lombuye ng'ayogerezeganya naye mu kubeera nti oba oli awo amuwa information. Ebyo byonna tukyayongera okubeera nga tubitegeera kubanga nabo bwe bali ndoza bakyebuuza ani abo bano abantu information ani abawa. Kale basobola okubeera nga munnange si batuufu kubanga intelligence bwe bula kyeyogera wano e Uganda kyewa bakama baabwe ng'eteekawo byeteekawo. Kakati munnange ebyo nga bikyali awo nga bwe nkubye tukyalinda tubinoonyerezeko tulabe mu kiro ekyakeesezza olunaku olwa Mande olwokubiri bwe batyo bagenze aba CID ttiimu n'egenda n'esalako amaka ga Charles Twine wali e Kasangati era nti zaabadde essaawa ziringa 12 ez'akawungeezi awo era nga bonna bwe batyo munnange bu-officers aba city officers we bali okukosa n'abasirikale ababadde bambadde engoye eza bulijjo era bwe bayingidde mukyala wa Twine yabaddewo n'amubuuzaako bubuuza bw'atyo olwo munnange ne bayingira ennyumba yonna okubeera nga bajaaza ne bafuuza buli wamu. Kakati nti munnange mukumala okufuuza omukyala agamba tebalina kye baatutte naye bwe babadde bagenda n'ababuuza nti kati mumutwala wa era munnange ne bamutegeeza gye babadde bamutwala bwe bamubuulidde gye bamutwala bamugee bamutwala ku Kira Road Police gye babadde bamutwala naye nga tebalina kye baatutte kimanyi mu jaketi yaabwe yabikebedde kubanga oli bw'aba akasente akasanze ateeka buteese mu jaketi bw'asanga ekyapa agira ati ate bwekifunyamu bagamba nti waki wakifunyamu eringa ddoola. Kakati munnange ebyo ne bibeera awo nga bwe nkugambye nti tukyanoonyereza nnyo kubajjukira nti
bannamawulire okubeera nti bafuna information kino ekintu kiruma nnyo gavumenti kigirumira ddala bagamba bano information bagijjawa kwaloka ekirumu yagamba nti baba bakwogera ekintu awo agenda okulaba ng'akiwulira mu mawulire kakati munnange eyo nga tuvuddeyo omu ku abo abaajulidde nti be baakwasaganya omulimu ogw'okubeera nti batta Joan Kagezi yatukakasizza n'atugamba nti munnange eyabawa omulimu erinnya lye ye Nixon eyabawa omulimu era nti yali avuga mmotoka ya gavumenti ng'eriko nnamba za gavumenti kakati munnange senior state prosecutor Joan Kagezi nti yoyo eyawa order obana yali bulooka nga akola mulimu ate kulwa mukama we teri amanyi naye nga kitegeeza nti Nixon oba oli awo tunaamutegeera kubanga jjukira nti atubuulira ekyo ate gwalumiriza munne okuba nti nno ye yali ayogerezeganya naye waali kubanga ye agamba nti yabalabako nga batudde Kisekka eyapuliidinze Geruti eyakkiriza nti bebatta era nga ono yatugambye nti pakati bagenda bamukozesanga witness erege nti Kibuuka John y'omu ku abo be bali nabo ne Nasa Abdallah Mugonole wamu ne John masajja ge kati Kisekka agamba nti nno yagambye omulamuzi nti Kibuuka gwe bali naye nti yamutegeeza n'amugamba nti omusajja erinnya lye yamubuulirako limu nti ye Nixon era bw'atyo n'ategeeza nti ye yabalabako nga batudde mu mmotoka ne Kibuuka mmotoka enjeru eriko nnamba za gavumenti nti yabalaba naye emmotoka ng'endabirwamu nti teyasobola kwetegereza musajja oyo Nixon naye nti yabuuza Kibuuka n'amugamba nti omusajja erinnya lye ye Nixon bwe yamubuuza ani gwe tugenda okubeera nga tukolera kakati bw'atyo n'akakasa ssente ze baabawa babasuubiza emitwalo 2 egya ddoola emitwalo 2 egya ddoola kye babasuubiza mbu ne babawaako emitwalo 5 kakati munnange embeera bwetyo n'ebeera nga etambulira awo bwetyo twagala okumanya ddala bino byayogera bituufu oba bamugambye yogera bwoti anti awo Uganda munnange ekyo tosobola kubeera ng'okibuusa amaaso nti gweyogera bwoti gwegamba mukkirize omusango bagenda kubasalirayo just one emyaka tubaweeyo family tubalabirire kakati Bobi Wine munnange ne bammemba ab'ekibiina kya National Unity Platform bwe batyo basazeewo ku lunaku olwokubiri ne bakuba olukuŋŋaana wali e Makerere Kavule nga bali mu kaweefube obw'okukunga nga baagala balambike bulungi nnyo engeri gye bagenda okuba nga bakola mobilization newankubadde nga wabaddewo munnange abasirikale aba anti-terrorism babaddewo nnyo abajaati babaddewo nnyo abapoliisi babaddewo nnyo n'amagye amalala gonna kakati munnange meeting yakulembeddwamu Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine era nga babadde bali mu kureviewinga political plan ku grassroots bagenda kukola batya obuwagizi okubeera nti no bakukumba 226 wabaddeyo bangi nnyo abakulembeze ababavubuka okukozesa n'abo ababadde bavudde mu bibiina ebirala 7 mulambirira okubeera nga beesogga NOB kakati munnange newankubadde nga wabaddewo abasirikale bangi nnyo okwetooloola naye tekyalemeseza ba NOB kubeera nga bayimba ennyimba zaabwe ezibazaamu amaanyi eziraga obumu okukozesa munnange n'okugenda mu maaso n'emirimu gy'ekibiina nga bwe gyabadde gitegekeddwa kakati tewabaddewo ffujjo lyonna era kino kabonero akalaga nti oba oli awo nti bano bali focused nnyo era Bobi Wine yagambye tetuli bazze ba misango ffe tuli batuuze bannansi abagondera amateeka era ab'emirembe era tewaliiwo kuyiwa magye
konna kwa amaanyi kugenda kututiisa oba kututithreateninga kutulemesa kubeera nga tukola mobilization campaigns zaffe tikiyinza kusoboka wano mu Uganda. Kakati munnange bo abajjaati balabise nga babadde basazeeko buli koona yonna naye nga byonna babirabira mu distance era nga n'abasirikale abalala bangi nnyo bali mu ngoye eza bulijjo balabiseeko nga beetoololera ku kitebe kya Nuupu kubanga ne bwe yeebuzaabuza kati abali awo ku maduuka bo balaba atambudde n'atukaabu n'akomawo n'adda wansi n'asaba ku munne ku sigala n'akola atya n'ayayuuya bwe bityo kuba gugwo ne gumulimu ssibo naye abeera asasula. Kakati tewabaddewo nti oba balumbagane ab'amagye nti oba banuupu babalumbagane nedda babadde buli omu akola gugwe bali bakola mulimu gwa mukama waabwe kulabuna kitebe kya Nuupu n'abanuupu nga bwe batyo munnange bakola mulimu gwabwe kusigala mu layini tebagenda kuseeseetuka yadde n'akamu. Joel Ssennyonyi bino byonna yabivumiridde naga nti abasirikale abayiriddwa ku kitebe kyabwe tebeetaagisa lwaki muyiwa security ng'ate meeting y'ekibiina eri mu mateeka ate nga ya mirembe mwe muyiwawo security. Kakati munnange ebyo byonna okuŋŋaana kwe babaddeko wali Makerere Kavule kiraga nti muganda wange teri kussa mukono yadde n'akamu era okutisibwatiisibwa tekugenda kukola. Kale nno munnange ababaka bangi nga bwe nkutegeezezza nti ababaka 7 mulambirira bano baavudde mu bibiina ebyenjawulo era ne bayingira Nuupu. Kigambibwa okuba nti kwabaddeko Dr. Timothy Batawa wa Jinja South West wamu ne David Isabire Aga wa Jinja North. Bano bonna munnange baali bavudde mu kibiina ekya Forum for Democratic Change bwe batyo ndowooza nga tebasobole kubeera nga bagenda enajja nankumbi oba ekatonga eno mu PFF ne basalulaga nga tugende mu Nuupu. Joan Namutaawe ono nga Woman MP Masaka District okukosa ne Fortunate Nantongo ono nga Woman MP Kyotera District wamu ne Lutamaguzi Samakula MP Nakaseke South era nga ono yalondebwa ku kaadi eya DP naye bw'atyo yasayininze asobole okubeera nga munnange atambula n'akakofiira akamyufu buli wadda. Kakati bano beeyungiddwako John Paul Mpalanyi owa Kyotera County ate nga naye ono kutugerako yali wa DP wamu ne Patrick Nsanja ono munnange abadde wa Ntenjeru South era nga bw'atyo abadde akola nga independent ne kati kuguno omulundi bw'atyo azze n'ayingira ekibiina ekya Nuupu officially. Kakati munnange security nga bwe nkugembe yabadde tight nnyo naye tekyalobedde kibiina kubeera nga kikwasaganya emirimu gyakyo nga Nuupu. Kakati munnange General Museveni ye asanyukidde nnyo abayambyeko abaka parliament kubeera nga bayisa etteeka lya UPDF bwe batyo n'abeebaza kubanga General Museveni aga nti baataasizza eggwanga okulitwala mu kaseera ak'enzikiza bali savings from doom. Kakati ono bw'atyo yakakasiza naga nti ennongoosereza zino nti abantu bazirabye mu ngeri ndala nnyo ya byabufuzi naga nti zino si mizanyo gya byabufuzi wabula kino kikwatagana na security ya ggwanga mu kubanga abakozesa emmundu okutuusa ku bannayuganda ebikolobero nti balina okubeera nga babakwasaganya na kooti z'amagye kakati n'agamba nti abo bonna abawakanyizza biiru eno mbu ayagala beetondere eggwanga lyattu Uganda nti balyetondere kubanga babadde baagala kuleetawo buzibu mu ggwanga nti abo bonna nga bageza kukutaasa abo bonna abakozesa emmundu nti gwe musango oba oli awo General Museveni gw'ayagala okubeera nga abakwata kati balina kubeera nga beetondera ggwanga lyonna abo bonna era agamba nti ensonga z'amagye muzirekere magye leave army matters to those who understand them. Ensonga z'amagye muzirekere abo abagategeera. Again, these are not political games.
si mizannyo akanti n'ensonga ya survival ne safety ey'Abannayuganda. Ne Bannayuganda bamugambye nti munnange ogambye ensonga z'amagye tuzirekere amagye, lwaki ate wabadde olina okubiisa mu palamenti oteekeyo ne ssente, lwaki tewasigadde na majeego ng'abantu munnange bayokya General Museveni ebibuuzo. Kakati munnange ba civilians bo bagamba nti newankubadde bayisiza etteeka naye nabo lijja bakoseza ddala, kati baliwo abo tabatusuubira kuva mu magye ng'era alina kubeeramu ofiisi ye buli kaseera nga gye yafuula amaka ge, era nga muganda wange n'eddogo ateeka muli eritalina ng'eddogo liri muli eritakola ki eritalina. Tulaba nga waliwo n'abantu abamu bayingira State House, Nambooze yagamba nti twali badde tugibaguza oba kubanga kati tebasuubira kuvaayo, bagirabanga kya busika bwabwe. Kakati munnange wabaddewo wano mu looyo omu ayitibwa Mudyobole. Kati Mudyobole ono yakwatiddwa n'abuzibwawo, netubeera nga twebuuza ti kiki ddala baamututtewa Mudyobole waffe. Kati munnange looya Mudyobole Abed Nasser bwe bati bamuvunaanye emisango egy'okweyisa oba okwetaba mu training efaanagana ey'amagye n'okukola activities eziringa ez'amagye. Kati munnange looya waffe ono Mudyobole Abed Nasser ali mu buzibu obw'amaanyi, era emisango gye bamutaddeko gyegyo nti yenyigira mu unlawful military style training activities okusinziira ku charge sheet bwetyo gye baatutte wali mu Iganga police station. Abed wa myaka 44 era nga member wa opposition ono nga Musoga mu tribe bwati munnange ali ku misango egy'amaanyi wansi wa Penal Code Act of Uganda. Kakati bagamba nti Abed ono zalina kuzomezi nga 5/2025 Kasolo kukyalo kibata Kasolo wali ebulyo Bulowooza parish Iganga district. Abed nti mbu yali mu meeting eya National Unity Platform, era nti mu meeting eyo n'amobilizinga abawagizi, era nti bano bwe batyo ne bakuba parade nga bulijjo, era ne bakola ebintu ebifaanaganirako ddala mbu eby'amagye, okukosa n'okubeera n'ebintu era ebirina okubeera eby'amagye. Kakati nti training eno mbu yakwasaganyizibwa nga tebafunye lukuza kuba eri minisita, era nti kino kimenya amateeka okusinziira ku bw'obuyinza. Bagamba nti ebikolwa nga bino bo babirabanga munnange ebimenyi bw'amateeka. Kakati bagamba nti omusango already gubaawo okusinziira ku ssemateeka section 45 akawaayiro akasooka ne B mu Penal Code Act Cap 128. Kakati munnange oyo tumaze okutegeera kiki ddala ekyamukwasiza era nga gyali nnyo mu nkomi. Kati Captain Francis Babu ku nsonga eya Barrett season n'okwambala ebyambalo by'amagye yagamba nga Captain Francis Babu nti tewaliwo kikyamu kyonna muntu kwambala kakofiira n'anyuma ka Red Barrett kubanga mu USA gyebiri babitunda nga bulijjo, era nti gwe osobola okugenda n'obigula oba oliayo ebiba surplus oba bye batayagala biba tebabiguza abantu. Nalabako ne Schwarzenegger nga bamuguza tanka, azina zitanka zino zennyini nnyini zisobola n'okutuyambako wano. Azirina Schwarzenegger ewuwe yezi yagula zimazina ezitwewanya zigundi za yabirina yabigulayo wakewu agenda n'avugana munko. Kakati munnange okusinziira ku nsonda ye Captain Francis Babu atugamba nti ebintu bino bye bagezaako okukola biraga obutamanya, era tulina okweyigiriza okwesomesa kubanga ebungereza ne mu America nti batunda ebintu ebibeera bisusseewo oba surplus nga byafisse ne babitunda ne babiguza abantu mu maduuka, era nti babyambala n'okubyambala n'obukofiira obuba bwambala. Era n'agamba nti naye bwe yagenda mu America yakoleeko kijaketi
naye ye ndowooza asobola okukyambala wano kuba tekifaanagana naki n'amagye naye nti yakigulayo okuko ki jaketi. Kati abantu abamu baadde bagamba nti Babu lwaki okomparinga America ku Uganda balina ebintu byayo security bo bagikwasaganya emirundi egisukka mu 10 ku ya Uganda. Kati abantu bo nga bagamba munnange yes tukiwulidde temwagala kugeraageranya Uganda ku America mu kiseera kino kati singa ekintu kiba tekiri mu favor yammwe naye bwe mutuuka okuba nti ate mwagala nammwe okuweekeza mpate muziwa mu America kubanga juzi nange nawuya namuyalo nga agamba nti America naye eriyo amasiiki ninsimanyi eriyo biki ebyo America abo bagijuliza era bwe tugenda constitution nti obwayiro bwokabokko obunyiga abantu abo bajja kujuliza constitution ebyabwe babaagala kubikyusizawo babiteeke mu layini mwe bakola ki mwe babyagala. Sigenda kubanga nsukkawo wano muganda wange tusinkane mu mboozi zaffe endala wano ku Uganda At Large nga bulijjo akuume.